ge mawulire agataliiko nfuufu ne ttiimu kabiriiti katugasimbule n'ensonga ez'omukadde alombozza ennaku bajaza mutuusaako ng'ono atuuse n'okukunkumula mu nva ze n'ekigendererwa eky'okumulemesa eddya. Ono agamba nti ono yamugoba n'agaana okumuviira. Omukadde Mariam nalwe Yesu Alumirizza bba Miss Maganda okumugobaganya maka n'atuuka n'okukunkumula mu nva ze ng'ayagala okumulemesa eddya lyakwata okuva mu mwaka gwa 1973. Ategeeza nti azze akola nebba okuva mu mwaka gwa 1978 kyokka kati ayagala kumwefuulira. Bakolerera okuva 78 paka n'essaawa eno weeyiwa. Olina n'abaana? Nina abaana, Mukama yange abaana babiri naye tabamanyi abaana be. Omwana ono gwe mulaba aliko sooti ku bwongo mbeera naye wano oyo webangoba. Bano ba ku kyalo ky'Erima mu Kitimbwa Town Council mu disitulikiti y'e Kayunga. Nalwesa agamba nti bba yayagalako n'okutunda ennyumba kyokka n'amulemesa ng'ayita mu b'obuyinza. Maganda akkiriza okusala ekkerejje atunde ennyumba kyokka abakakiiko ne bagaana okumuyambako. Nze situndangaawo wano maka gange. Nze bwe nagenda wakyemali ono n'addayo n'agamba kyemali ekivaawo nze ne mbivaako. Kati njagala mundage ewange wewa. Alumirizza nalweyisa okwenobyanobyanga n'amalayo ebbanga eddene ekyamuleetera okulowooza nti yandiba ng'anobera wa musajja. Namugamba abeerawo yasooka n'anoba amaze ebbanga emyaka 10 gyonna nga taliwo wano. Nembeera wano singa nali wakutundawo emyaka gy'amaze ena nga tali wano singa saatundawo. Collins Kafeero akola ku nsonga z'amaka n'eddembe ly'obuntu e Kayunga awuliriza enjuyi zombi nabo amagezi babeere bumu. Nsaba ekitiibwa kiweebwe buli muntu akiweebwe. Wanga ono wabeera wano nga bawe emitwalo ebiri girina engeri gimwongerako okufuna. Naye kati ebintu bisasamaza ne bibeera wano okuva 78 ng'omukazi ali wano afumba. Omuntu yenna asobola okutambulamu nadda naye twagala maama naawe ow'ebbaawo ekitiibwa. Omusajja yeetaaga okuweebwa ekitiibwa naye ate n'omusajja yeetaaga okuwuliriza omukazi. Ye Muhammad Sebuliba owa poliisi n'omuntu wa bulijjo alabudde omupangisa Eric Kafeero eyeegobana ne Maganda okola effujjo ku mukazi we. Amaanyi tegakwati tegalya ekiwago ekyo n'ekifuba tebikola makulu kati njagala okkakkane. Oba owulira nga toyagala kukolagana nabo ng'owulira okwoye ng'ovaamu nga bafuna omulala anakwatagana nabo. Waliwo ebintu ebimu entalo zemugira ne mugenda mu lusi zibambi nnyo. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.